Kadama TV ebyokola biri mu nyumba z'Abawarabu ezimu byewuunyisa. Twabaleeterako wano Kadaama yagamba nti nno balina pusi oba balina kapa owaka nga obulwadde bwa kapa bwasooka ne bumukwata, naye ng'agamba obulwadde obwo engeri gye baamukwatamu bulinga obwava mu kapa eno ne buyingira buyingizi mu ye nga byalinga byokoola. Ate olwamala bamugamba togeza ate n'okwasa kapa yaffe obulwadde. Agamba engeri gye balabiriramu kapa zaabwe esinga n'engeri gye bamulabiriramu. Kapa bw'erwala bakkiriza nti erwala, ye bw'alwala tebakkiriza nti n'alwadde. Ate nga ffenna tuyinza okugamba kapa naffe ffenna tuli bisolo. So engeri gy'okkirizaamu kapa yo nti erwala, nze Kadaama sirwala oba nze Kadaama sirwala, ebirala njawulo. Agamba engeri gye batwitingamu, gye bagyebasaamu, gye bagiwa ebyokulya, obuliri bwayo, okusiiga bizigo, okugisanirira, yeewuunyisa. Nti bagifaako nnyo, balaba kapa eno oba pusi eno ya mugaso nnyo okusinga Kadaama. Waliwo Abawarabu abatwala oba abakola ebintu byabwe ne babiteeka mu binyonyi, twabaleeterako ne sitole y'ebinyonyi awo. Kadaama ng'agamba waliwo ekinyonyi kye bayina bakinaazaamu amazzi ago, bamala okunaazaamu amazzi ago nabo ne baganaaba famire yonna. Ekinyonyi ekyo kirina luumu yaakyo, tewali ayingirayo, wabula bagendayo ne bakinaaza amazzi, ne bakinaaza, bamala okinaaza amazzi ago ne baganaaba. Buli nsi, buli culture erina ebyawongo byayo, naye nga kyemulina okubeera nga mwegendereza. Togezangako ne bagamba yoza ekinyonyi, kati ng'ekinyonyi ng'ekyo kuba Kadaama yagaana okukyoza. Kasita okinaaza, nze ŋŋamba oyinza okubeera nga onaaza wabula nga ekinyonyi ekyo olina ebintu byo weeteekamu bo bye beeyambulula. Era baamugamba okumunaaza amazzi ago, yagaana. Tugenda kuwuliriza Kadaama ono anyumye ate ye ku pusi oba ku kapa eri mu nnyumba ye bagikola batya, era kiki kyasuubira okubeera nga kapa eno bagitwala, kugamba maanyi ki geeyina mu famire eyo. Halo nyabo. Kadaama TV babale tuweereza, babale tubeererawo. Wasiibye otya ssebo, wasuza otya, yebala emirimu munnaaye, babale tubeererawo. Amanya gange Faatuma wano Saudi Abaha. Bannange mukulu Kadaama TV omulamwa gw'oyo omwana omuwala eyagambye mbu yalwala obulwadde bwa kapa, simanyi pusi. Bannange ezo si pusi, ago majini, owulidde. Bannange mukulu Kadaama TV nze nakirabako n'amaaso gange. Ezo kapa ze banaaza ne basiiga ebizigo ne bakola batya ne bazifumbira, nakiraba ewaffe e Uganda. Kaakati wano waliwo pusi mpitirifu, owulidde, zizaalirawo na buli kimu kyonna bazituuma amannya, naye gwe omuntu oyinza osula nga tolidde kyaggulo. Naye nga mukulu Kadaama TV pusi ne bazifumbira, ng'ogenda osukka nga bazifumbidde omuceere, nga baziteereddeyo eri wabweru ku silver plate, nga silver plate ziri eri gyenkeera okwera, ng'ozijja okeera kuziggyayo ku makya nga tojja zireka mu luggya gw'olongoosa, owulidde. Naye nga bazifumbidde omuceere, oluusi ne bazifumbira omuceere n'enkoko, owulidde, n'obiggyayo. Naye nga zo zaalidde ekyeggulo, naye nga ggwe Kadaama tewalidde. Okitegeera bwe batyo munnange omwana muwala oyo azeewalire ddala. Nze nga naakajja wano nasanga pusi obunyonyi nga buyitirivu, banaye nga bungi. Oba yali sizoni, naye nga obunyonyi nga bungi wano. Naye mukulu Kadaama TV lwe nayingira mu maka muno, obunyonyi buno bwamalawo omwezi nga gumu ne bugenda. Kati tebuddanga, bwe bukomawo wakomawo kamu naye bwali bungi mu ntende wano z'enkuuma nga buyitirivu, owulidde. Oyo omwana muwala naye yeekuume kapa ezo, azeekuume nnyo kubanga si nnungi yadde n'omulundi n'ogumu. Bwe kityo bwe kiri, bwe bali tuweereza. Mukulu Kadaama TV ekya ewaffe eky'okunaaza kapa ekyo, nali nayiba w'omuntu ewaffe e Uganda. Nayiba wange ne kati waali, naye nga yazaala abaana 4.
ng'omu omulenzi Zolo ng'abo abiri abasatu bawala naye ng'abaana ababiri abawala bali waka bazaalira waka ku nzijja nga taata waabwe tayagala baveewo kitegeera ng'abaana babeera waka naye omu yali mukazi mukakkalukalu nnyo ng'agenda mu basawo ye ng'akola buli kimu ye n'avaawo n'afumbirwa era n'azaala n'abaana be naye nga bano abaana ababiri abeddako nga bonna bazaalirawo ku nzijja n'oyo Zolo ng'abeerawo ne taata waabwe mama waabwe yafa kaakati nga balina pussi nga pusi ezo ziri waka zaalinga 5-6 kaakati pusi ezo ng'omwana akeera ku makya n'ajjayo tawulo n'atwala pusi mu bbaafu ng'omwana nga baagigulira n'ebbaafu ne baginaaza ne bamala oginaaza baali bagigulidde n'ebizigo bino ebya Johnson nga bagisiiga ebizigo bamaze ogisiimuula bulungi nga bagisiiga ebizigo nga bagituuza mu ntebe nga bagifumbira mmere nga bagiwanga erya kati omwana omuwala omuto yali asembayo obuto yali asinga ogirabirira pusi eyo kakati ne babeera wawaka kati nze bwe nasengawo ne mbeera mikwano gy'abo abaana abawala kati nga babeera mu kikomera olwagira ne bavanga mu kikomera ne bajja ne bambuuzaako ne ŋŋamba ati bano abagagga abazzeewo omwavu kiki ne twebuuzaako ne tubeera nga tunyumya nange nenyitandika okugendanga ewaabwe kale bwe ntyo naye nga gumu ng'ekikomera baaba bakisiba kati bo baagala nga bo be bajja ewuwo nga balina kye baagala baali bagagga kakati nga balina taata waabwe alina omulimu omulungi baganda baabwe abalenzi abazaalwa mu bakazi abalala nga balina omulimu omulungi naye abamama ono yazaala bana ng'omulenzi Zolo abasatu nga be bategeerekekako bokka kakati lumu nga baŋŋamba bannaye Fatuma konze kiki banaye tulina ekizibu konze kitya banaye titufumbirwa abasajja batwagalako gumu naye batuzaalamu abaana batuzaaliramu ku buzijja kizibu baki ne mbagamba owaayize sikimanyi ne mbagamba munakkiriza okulokoka baali basiraamu tugende ewa pasita abasabire ne baŋŋamba kale tugende nayina pasita gwe mmanyi awo ngamba situla ngamba twala kati bwe nabasitula ne mbatwala ewa pasita n'abasabira kakati basabira namala basabira n'abagamba munnange eyo kapa gye munaazanga buli lunaku singa bwe mukirowooza sipusi abaana boona ne bagamba ekiki ne bagamba ye kakati ne beebuuza kiki kino n'ababuulira munnange tataabwe engeri gye yabireeta ebintu ebyo n'abagamba mumuddeyo ewaka olw'eggulo mbeere mu nju mujja kulaba kapa ezo nga zaaniriza taata wamwe ng'akomyewo naleeta ddaala ne nditeeka wange nebeera nga nindiza ekikomera olwawulira emmotoka ngezze nange saali mubi nga nyinya ddaala baali tebandaba bannaye okuluka dde amagezi nagenda okulaba kapa nga yeeyala neyeeyala neŋŋamba kiki kino nenvaawo kati waliko ekitooke n'abagamba ekitooke waliwo ekitooke ekiri kumpi ne Fatuma waliwo ekikere kiyogera buli ssaawa 5 kyogera bannaye ne tugenderera ekikapa ekikere ekyo nga buli ssaawa 5 nga kyogera n'agamba essaawa ziriwo ziri 7 waliwo wooyita ku kikomera kyammwe empewo efuuwa mpaka eddakiika 3 nga tennasirisaamu kuliko aba ayitawo bannaye byonna ne tubigenderera nga bituufu bannange kati mbadde njagala omulamwa gw'oyo omwala gweŋŋamba nti ezo pusi zebasinze ewaka teziba pusi gaba majinni owulidde kulukata matebe balituweereza mukama akutuweera omukisa bbaayi